atuyamba abaana basobole okutuula obulungi ebigezo byabwe era babiyite bulungi. Nange mbawo omukisa gwe mlinya paati n'eryamaana n'eryammwe mutuukirivu mubakkeko ate kusigale nammwe ennaku zonna. Bisewedde tugende mu ddembe lya Kristo. Mwenna bwe mbagyogera ekyo nammwe abazadde okulanga tubeera ki? Tubeere beetowaaze. Mu abaana bwe muyitanga obulungi tusome emmisa eno bwe muba musooka okujjukira ani? Katonda. Mukulu babeerawo n'emmisa ey'okwebaza. Bwe munaamuyisa obulungi mumpita bwe munaamuyisa obubi era nja mugamba sijja genda. As am I celebrating with the failures? No, I don't. But if you excel, I will come. It's good that we come back and thank God. Ate baba bagambye twali emmisa ey'okwebaza abazadde bamwe mujje naye bwe muba muzze mwambaleko kakati ekirala omwenyini aba P7 omanyi mugenda ze bagambe mukaba kuyamba noyita obulungi jjukira ti omukama akukoze ambeereddewo come in time batugamba nti waliwo emmisa ey'okwebaza abaana bayise bulungi aba P7 otuuke munaana ojja opoozinga mu motoka. Those are nothing actually. Those are other things and you know neokera P7 mwiza nokama nti yatuyise bulungi ebigezo fe tuyidinga litaje. Why not? Naye munaddawo mugenda okubeera mu nsi ensereme ppamira ensereme kola ki bw'ofaana okulooza mbu ensongi linnyeeko P7 maze kati maze. Please behave and represent our school in a good way. Buli omu akulaba mwana atula ebigezo yali bwawo oyo anti wali ku junior ali ku chorus era omulaba nga wa chorus. Wherever you go when your exams are back, represent the school in a good way. Webale nnyo webale ddala.
to welcome you all at the academic ground of Naggalama Junior School. In the same way, I wish to thank our parents for unconditional provision of scholastic materials since the genesis of our academic struggle. Please, we ask that continue with the same spirit, we shall never disappoint you. Furthermore, our dear parents and the entire administration of Naggalama Junior School, thank you very much for being so immaculate like angels. God bless you. I also thank the non-teaching staff from the gate to our dormitories for the care they have been rendering to us from dawn to dusk. My fellow scholars, thank you very much for your patience, discipline and love for studies. Please, it is just the beginning. Keep opening books, don't disappoint our parents. East or West home is the best, and be aware of stranglers because not all glitters is gold. Above all, I thank the Almighty God for the gift of the Holy Spirit that have led us this far. We are from very far, we are very far, we are going very far, and by God's grace we shall be there. In a nutshell, following the good history of Naggalama Junior School, following the good teachers of Naggalama Junior School, following our faith and action in God. We are well dressed in academic gears, and on behalf of my fellow candidates and on my own behalf, we promise colorful results, come rain, come sunshine. Our religious leaders, my fellow candidates, class teachers, those, parents, head teacher, our dear directors, ladies and gentlemen, thank you very much for your audience. Strive to excel. God bless you. Complied by Hillary Clinton, Savano Kateu, the former head girl. Stephen Soboka, Nganze, class teacher, wa class ey'ekibiina ekyomusanvu betusabidde olwaleero. Abayizi bano twatandika nabo omwaka guno nga bali 66. Twebaza Katonda nti tugenda okumalako era nga bali 66. So, dear guests, parents, teachers, and most importantly, our dear candidates, today we gather to seek divine guidance and blessings as we embark on this significant milestone in our academic journey. Tuvudde wala nnyo. Mwatandika wansi eri nga muli ba baby. Babaleeta wana abasinga ku mmwe ekirungi mwatandikira no baby class era tugenda malako nammwe. Babaleeta muli bato nnyo. Nebaza Katonda nti tusobodde okutambula ffenna muyise emikono gy'abasomesa bangi ne musobola okubanga nammwe emyaka 7 tegibasaze. Tugenda kumalako bulungi nnyo. As we prepare for the primary leaving examination, we come together to dedicate our efforts, minds and hearts of God. So bazadde n'abantu ab'enjawulo abayitidde mu kifo kino. Tetwasuubira nti mulijja. Ne Katonda yeebale nti musobodde okujja ku mukolo. Manya Jean Florence Omumbejja nga ndi muwala wa Saalungo Omulangira Lumaama Joseph Kiwanuka abamumanyi Ebusenya. Njagala okutuusa omukisa guno okukwebaza Father olw'emmisa gy'otuwadde. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege n'owonga abaana baffe eri omutonzi. Our dear candidates, thank you so much for animating mass. Muyimbye bulungi nnyo, ate kansuubire nti gye munaalaga era mujja kweyongera okuyimba ate n'okutendereza Omukama. Ebigambo byange byakwebaza, naye njaga okusibirira entanda abayizi baffe bano aba P7 ebisinga Father abyogeddeko alinga eyategedde kyengenda okwogerako. Okusooka kwa byonna, you are the ambassadors of Naggalama Junior School wherever you will go. Kati n'olw'ensonga eyo, bw'obeera ambassador olina okweyisa obulungi oleme kuvumaganya gy'ova.
nze gyembeera eyo nkolera Namiryango College kati ntera okubuuza abayizi bw'aba yeeyisizawo bimubuuza what was your previous school in primary, what was your primary school, kati bwangamba erinnya ly'essomero nga ngamba ye Nowanda. So mmwe abaawano abava wano saagala mubeere Nowanda wherever you go. You're the ambassadors of Naggalama Junior School. So represent your school well. That is when you will come back and say, I'm an OG, I'm an OB of Naggalama. Yes. So, echonga nchimazi. Father yogeddeko ku ky'okubeera abeetowaze. Baana bange mbeere beetowaze eyo gye mulaga. Kubanga obwetowaze bwangula bingi. Tojja kubeera nga oli awo otyo buli omu omuyisaamu amaaso olowooze nti ojja kubeera bulungi mu nsi eno. Omuntu yenna okubeera obulungi mu nsi eno olina okubeera omwetowaze. Bw'oba ng'olina gw'osanze mu kkubo oba gw'osanze ng'alina ekizibu ekimutuuseeko tewali nsonga lwaki tomuyamba. Emikisa mingi tugifuna nga tulina be tuyambye mu nsi muno. Kati n'olw'ensonga eyo gwe bw'oba omaze P7 tolowooza nti oli wa kitalo nnyo ojja genda ovuma buli omu kubanga bw'omaze P7. Nedda, mubeere abaana ab'empisa musobole okubeera abalungi ate obulungi mu nsi muno. Ekirala, mulina bato bammwe abo abali mu classes eza wansi P1, nursery, P1, P2 up to P6. Abantu abo bankizo nnyo mu bulamu bwammwe. Lwaki? Ensi eno neetooloovu. Omwana ali mu P1 kati gwe oli mu P7 kati naye ate ensi gye neetoolera bweti ojja kwesanga nga mwesanze mu maaso eyo okukakana ng'ate nno yakuwadde n'omulimu oba nga yagenda okwogera eri mukama we akuwe omulimu. N'olw'ensonga eyo buli muntu gw'osanga mu nsi muno aba wa mugaso gy'oli. Abakulu munanjulira nti bwe weetoolola ne weetoolola bw'oti osanga omuntu gw'wali obaddeko naye oba n'osanga omuntu n'agamba twaliko wano n'ogamba naye nobadde nzize wano nga njagala mulimu kya atofaayo nze genda kwogera ne mukama wange omulimu ojja gufuna. N'olw'ensonga eyo buli muntu gw'osanga mu bulamu bwo aba wa mugaso. Omwana oyo ali mu P1 nursery bw'okasanga nga kakaaba tokwongera ate kakuba luyi ye kana akatutawaanya tufaayo tuyitewo tugenda nakola bibuuzo. Nedda, ate ojja mukuba oluya kugambe kale wewe onkubye kale ebibuuzo ne bikulema. N'olw'ensonga eyo omwana oyo gw'osanze ng'alina eminyira musangule eminyira muddaabirize ogende mu maaso ojja kulaba emikisa bwe gikweyongera. Eri abakyagenda mu maaso nga Father bw'agambye nti omwana waba akola ebibuuzo naawe bw'omuzadde oba obikola kituufu ddala era akaseera ako kaba kazibu nnyo. N'olw'ensonga eyo abaana baffe tweyongere okubateeka mu mikono gy'Omukama tubasabire ate babeere n'obulamu obulungi walina kutaataaganyizibwa bulwadde bwonna oba bintu byonna byonna ebiyinza obubataataaganya. Bakole bulungi ebibuuzo. You have grown into capable, confident, and compassionate individuals ready to take on the new challenges. Jemba sindika mu secondary manyi mugenda kuba banjawulo nnyo. Amasomero agali wano aga secondary agaliwo essaawa zino eno bajulira nti buli mwana gwe mutusindikira aba w'amaanyi aba yeesobola tebalinga bali ava gali amasomero gesagadde kwatuukiriza. As you prepare to sit for your exams, remember that knowledge is power, but wisdom is the application of that knowledge. Era, courage is not the absence of fear, but the willingness to face it ahead. So, abayizi ab'ekyomusanvu mbasaba
olunaku lulinga lutuuse nze mbalinamu essuubi ly'amaanyi tubatesitese ekimala era mbasuubiramu kyamaanyi. Omwaka oguwedde nali wano bwenti ne ŋŋamba abaaliwo okwogga omukolo abasinga temwaliwo naye abaaliwo okwogga omukolo ti nga tusabira abaaliwo ab'omwaka oguwedde balina abayizi 55 ne ŋŋamba nti tagwake tetonye engeri gye twali tubateeseteeseemu bonna baali bakufuna first grade. Nebaza Katonda nti yawulira essaala zaffe era bonna nga batu 55 bonna bafuna first grade. Era nkimanyi nti bano balinga gawo 6 naye essuubi tulina ly'amaanyi nnyo okuba nti nabo nga balinga gawo 6 Katonda nga tubasabidde olwaleero Father atugambye nti mubeere bavumu olunaku lwe lutuukanga era mube bavumu kubanga bye mugenda okukola bye tubadde tukola bye mwali mukozeeko emabega gye muli mu kiasi ze wansi zonna. So mbasaba olwo olunaku tukikole neera tuddemu nga ab'omwaka oguwedde tufune first grade 6. Mbeebaza obutatukoowa, mbeebaza obutalekera abaana bano abamu bali balinabana 10 plus naye tulinamu 6 si lwakuba nti bayagala bannaabwe balala bagende naye waliwo obusobozi bwakola ki bwagaana. So bazadde mbeebaza nti mumusobodde okumalako n'abayizi bano mu mbeera yonna okulaba nga tubateekateeka bagawa omuyizi akulaba abantu 3 tulina okubeera abantu 3 obuwanguzi obubeeramu omusomesa omuyizi wakati n'omuzadde. So mbeebaza abazadde nitukwataganidde wamu nammwe okulaba ntuteekateeka abayizi abo okubanga batula ebibuzo byabwe eb'ekibiina ekyomusanvu. So abazadde mubakuleko mu ngalo abaana bange abisigeza amayisi byangu tusaba kino netusaba kiri naye tebeekanyiza bagiragiramu ate kati Charles Ediboy Mate Charles from Ediboy Wena Hillary Clinton Sabano Kateo former Edgar yabadde atwala abawala bonna mu ssomero. Mayiga Maka Trevor nga yabadde akola ebyensoma mu bayizi. Mirembe Amira Lutaya kapira kabigere oyo alinga mulenzi. Kabwelo Elijah assistant boy mubadensi bonna okuparticipatinga naye yasobola okubanguza kale ya Kolwende abaaliwo mwakiraba. Masibo Anet ono yasinga abawala Nabagala Akira Muslim Mutaje Prefect Nacha Maria ono kubye emmere natose kyekimu akulaba emmere mufuna enkani Agaba Keira Mulungi Edmond Trace yakola classmate abonna Namutebi Caroline assistant office prefect Karusabe Juliet the metro prefect girls Kago ya Namra ono yabasinze kubeera n'empisa ne omulinnyako asirikana kumulira Kibirige Shakira class coordinator then Namojombe Tendo yabadde class leader
Principals, dear teachers of secondary school, all parents who are not having children in primary 7, Naggalama Junior School student, I welcome you to Naggalama Junior School for this year's Candidates Blessing Mass. Basebo ne banyabo mutuweseza ekitiibwa ku mukolo guno era tutunula buwanguzi bwokka mwaka ogunaabanga ebibuzo byaffe bikomyewo. My name is Jaganya Ronald. I'm the head teacher and the team leader of Naggalama Junior School. Our dear parents, we are very grateful for honoring our invitation of coming to preside over the annual Candidates Blessing Mass. Thank you for loving Naggalama Junior School and thank you for loving this community at large. The purpose of this occasion, first and foremost, we were here to give glory to the Almighty God give glory to the Almighty God for the gift of life, protection, guidance, and wisdom throughout this academic year. Abazadde yenze lugulubira olezo kutandisibwa Naggalama Junior School. Olunaku lwa leero ennaku z'omwezi 19 mwezi ogw'Ekkumi lwe lunaku lwe tuwaddeyo okusabira essomero lyonna ate naddala okusabira abaana ba P7 abagenda okukola ebigezo ebimalako P7 ngayita PLD. Naye nga mu kyo tugezaako okulaba nti twekwasa Katonda abayambi sooka bakole bulungi bajjukire bye tubasomesezza ate bwe baba babiyisa ebigezo era bakozese amagezi ago n'obwo baba bafunye okusobola okwongera okuweesa Katonda erinnya eddungi okuweesa ekitiibwa. Naye ng'ate n'abazadde era ku mukolo gwe gumu baba twegase wamu abazadde n'abasomesa n'abagenyi baffe abalala be twayisa ab'enjawulo okulaba nti era tubajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abazadde okuba nti nabo bavunaanyizibwa kyenkanyi okuyita kw'abaana ate ne baba bayise n'awaka nga baba bagenda kumala ebbanga ddeneko okusinga abalala. Kati ennaku z'omwezi nga 7 bajja kuba bamaliza ebigezo nga 8 baddeeka. Bajja kuddeeka nga baliyo bokka. Olwokuba bajja kubaayo bokka bajja kuba n'obudde bungi obutalina kyakukola ky'amaanyi ku bazadde abamu. Naye tubasabye abazadde abaana bano babafeeko babategeeke bulungi ate babasomese baleme balekera TV nnungi okuziraba naye tebalina kubeera ku TV era waliwo pulogulaamu ezimu ze batugamba ziraga parental guidance. Naye kati omwana omulesaawo ogenze kukola ogenze gy'olaze tomanya kikyagenda kulaba. N'emitimbagano jajja oluusi ne computers amasimu bangi babagulidde dda amasimu era abamu babasuubiza omalako P7 babawa amasimu. Amasimu ago balina okubagayidinga okubakubiriza okulaba nti bye balabako babitegeera era tebibatwala kwonooneka. Abaana abana tukyabeetaaga, omuzadde yeetaaga omwana we naye ate otamuteekateeka olaba nti ayonooneka oba ojja kifuwa ng'okizza munda. Abalala bajja balekera baneiba yes kirungi anze kuba mukwano gwo naye omanyi kikyagenda omukozesa kikyagenda omulagira okukola kikyagenda omuyigiriza. Abamu babalekaawo tayo nga tamugayidinze. Kati bassebo ne banyabo obubaka okusingako eri abazadde tubadde butalekerera baana kugamba nti nabamukuze kubalekera simu kubalekera TV kubalekera abantu bootategeera. Omwana wo ominako obuvunaanyizibwa paka okuleka nga yeetongodde n'akula baawasizo baafumbidwa naye bw'aba akyali mu mikono gyo era oba olina omulagiro. Abala tubateekateeka kati nga Friday wedde yali Juma era balina dedication ey'enjawulo nga Juma bwebeera Friday okuba nti tusemberedde okukola ebigezo ate n'abalala abakristaayo nabo era kyova twayisa abazadde okuba nti nabo buli muzadde awa omwana we omukisa ogw'enjawulo era amusabira mu ngeri y'enjawulo okugatta ku ssaala ku nsoma. Kuba ekirungi essaala teyawula terina ddiini. Essaala oba mukatuliki oli musiraamu oba tolina ddiini eba ssaala kuba kusaba Katonda kuba nti
Erinnya nze Lujaganya Ronald nga nze head teacher wa Naggalama Junior School. Olunaku olwaleero ku Naggalama Junior School lwe twateekateeka ng'okubanga abazadde bagenda kukyalira ku bayizi baabwe ate era nga olunaku lwe twateekateeka okusabirako abayizi baffe ab'ekyomusanvu. Olunaku luno twalwagala okubanga tusabira ku bayizi bamwe tusomesezza ebbanga eddene mu bintu bingi Katonda atukwatira okubanga bajjukira ate era nga abayambako kubanga bayita ebibuuzo byabwe. Tuteeseteese bulungi abayizi bano tubasomesezza okuva mu classes eza wansi okutuuka mu kyomusanvu kye baliko kati era tuli beeteefuteefu era tuli bamativu bajja sobola okuyita ebibuuzo byabwe bulungi. Mu ekyo tubateeseteese tutya tubasomesezza ku kusookera ddala tubasomesezza ebintu ebyenjawulo era ne tugezaako kubanga tuyitamu nabo ebintu bye basoma mu classes eza wansi okusobola okubanga bakuguka oba bafuna obukodyo obumala okusobola okubanga bayita ebibuuzo byabwe bagenda kukola ebya P7 ebya PLP. Era tulina essuubi ly'amaanyi nnyo ffe nga Naggalama Junior School nti abaana baffe bajja kuyita kuba tuzze tweyongerako era bazze bayita bulungi. Tulina essuubi nti tujja kufuna results ebirungi. Kubaka ki bwensibiri abayizi bonna abali mu ssomero nga Naggalama Junior School n'amasomero amalala nga bagenda tula ebibuuzo bya P7 omwaka guno okusookera ddala obutatya bibuuzo n'okwongera okukimanya nti ebibuuzo bye tubadde tukola ebibuuzo bye tubadde tuba abasomesa babadde bagezaako okubawa byebuuzo ebigenda okujja teri kipya byonna ku kyegenda kuleeta n'ebyo tubadde tusomere bagenda okubuuza babeere bakkakkamu okubanga bakola ebibuuzo ebyo n'ekirala bakola ebibuuzo bino n'obukugu okubanga bawandiika bulungi ebibuuzo byabwe n'okusoma ebibuuzo bategeere ki ekituufu UNEB kyebadde yagala okukola ki kyebadde batesitingamu. Kubaka bwe mbasibirira nga bamaze ebibuuzo ebya P7 abayizi bonna bakandidate n'abatali bakandidate naye nga bali mu masomero nga secondary school. Kubaka bwe mbasibirira okusookera ddala okubanga bengeginga mu bintu bazadde babye bagezezaako okubagamba webeera business babeere part of that business okulaba nga basobola okubanga tebabeera idle kubanga omuntu atalina kyakukola era asobola okubanga arisikinga n'abeera nga obulamu bwe asobola okubuteeka mu mbeera etali nnungi. So okubeera abakozi okufaayo ku bye basomye ate era okubeera abagumiikiriza okusobola okulaba nga basobola okukola ki okulinda results zaabwe ate beyongereyo ku mutendera omulala. Sigadde nze head teacher Lujaganya Ronald, Naggalama Junior School. My name is Chirige Shakira and I am from Naggalama Junior School. I'm a candidate of Naggalama Junior and I'm in primary 7. Being ready for exams, it is just an easy thing. You have to just be prepared and be focused in class as teachers are teaching. I've been a prefect, entertainment, and I've been leading a school of 65 pupils, and I've been a class coordinator. I've faced challenges, although that's some of the things that you must face when you're in life. But the class has gone on well. We have been always focused when teachers are teaching, and we are very ready to pass the PLB papers. Bazadde baffe n'abasomesa abazadde abawaddeyo ssente zaabwe tusasulira emitwalo 8 okubanga tuli mu such a school. N'abasomesa abeewaddeyo tusomesa tubeere nga tutegeera ebintu tubeere nga ate tuli ready for PLB tubeere nga tetumuze. Advise my fellow 7-up candidates is that they continue being disciplined although we have finished the PLB until the results come back, because discipline is everything. Without discipline, no gains.